ddala twaze twetegese era nga omanya akapiira tetusobola kupredictinga kye kigenda okubeerawo era ogenda okujja okusamba akapiira oba osubira ebintu nga bisatu either it's a win oba amaliri oba n'okuluzinga naye nga nze kyembadde ngamba kino engeri gye tuluzinzeemu kibadde nti engeri bano abasajja opponent baffe gye babadde abawanvu kituleetedde okubanga ate ffe saizi yaffe y'abasambi baffe yonna tuli moderate oba tuli medium twenkanankana kati ekyo kituleetedde obuzibu mu Olio Boys kyekyo lwaki batomeddeko omutwawo naye nga tugenda kikolako kuba tulabe nga weakness gye tulina then katugenda gitereza mpola mpola twadde yawe okuva ewaffe nga tukyalidde Kyambogo University so buli mupiira gwe tusamba gutuwa ekyokuyiga era ne gutuwa enteekateeka endala so tusuubiza abawagizi baffe aba Busitema University n'abantu bonna abakkiriza mu Busitema University that we are trying to improve era we will improve with time.